ndino omukyala asinga okubeera omulungi mu industry ye Kampala ye Uganda ate nga ali mu kakala ke akali nacho bamuyita Lydia Jazmine ate taganyo introduction ya maanyi bw'omulaba omanya bumanya olina star we Uganda. Jazmine, how are you? I'm okay, how are you? I'm okay dear. Wali kulabika bulungi. Ekisinga olumu abantu abali eyo beebuuza omukyala alabika obulungi bw'ate nabatulaga mwami olinda ki tulaga omwami ninda ki ng'akayimba kange omwami ajja kujja ssaawa ye twalowooza nti first born yoyo gugenda otwanjulira nti first born gwendeeta ajja kujja mu kaseera akatuufu kekali kujja kubanga tubala emyaka oli myaka ndowooza nga toli mu 3 nga nkyali muto nnyo oludinda bwanga myaka 4-5 iya nanawe wala naye nkyali obudde bujja omanyi buli kimu kyetaaga ne kiba n'obudde bwakyo oluusi bwe tugatika ebintu bingi kyova olaba we end up failing njagala nnyo nenkola ekintu nenconcentrate ngano ne wano ate abamu ku ffe twakulira mu families eziri broken kati twagala tukule n'abaana baffe. So you have to be very careful when you make that decision. That's what I know. Batugamba nti abayimbi abamu muyina abaana muyina abami nete mwagala balaga because of some missions meze mbanazo mabega okuba nti sina mwana. How would I hide my kids? Nze njagala abaana wange muba mwino banga mwamulaba dda naye nina abaana bange bempiirira olwakataka bere wakawo twalowooza nti kekawala naira kana kamugana gwenzirako era abo be baana bange kuba bangi benina bendabirira waliwo nange I adopted omuwala bamuyita amata nina abaana bange you adopted yeah. Twasimbe ku press conference we twali press conference awo ku Africana n'oyogera ku Fefe Busi mukwano gwo bwe mwasoma bwe Namatovu later netulaba olimba nga luze you guys had planned the song mwalikola oba charge after the press conference the press conference twali twarogeddeko we yabeererawo actually twakatwa tumaze n'oluvoicinga naye twayagadde okukola oluyimba naye nga bwe ngambye bitoyimu oplanninga nga nabyo byeplanninga so twali tunafuna gap eyo so recently nasanga Fefe nemuga naye ku birthday twali ku birthday nenga Fefe naye omanyi tetulinayo oluyimba fe ba OG ne ba OB you know we had a dream nga tuli mu ssomero twamayimbinganga obuyimba buki kati tukimeke nze lwaki tetukola luyimba you know netugamba mani tukola oluyimba kyajja bwe kito so netugamba netukola mukola kati bwetwogera ku abantu boyogera ku connections zoyina ng'omuyimbi ne future targets zotunuulidde ng'omu so for tuse oyina abasajja ba Nigeria ab'amaanyi the connections you have otuuse wane ensonga eyo sofa ensonga eyo trying my best ebintu ebyo si byangu kubanga first of all olina okubanga oli flexible ntegeeza nti tekigenda kusanga wano nina okubanga nina okugenda ntambulemu so maybe after the concert maaso eyo nja kutambulamu bwentyo waliwo enteekateeka I make some things happen kyeki kyaganye kubanga nalina fikifo Mike juzi wano nga twogera ku nsonga ze zimu ye n'atugamba nti bw'atajjuza cricket kitegeeza tasobola kugenda international bantu nga baagala abeere golooza kaseera ki Jazmine wolina okubeerera ku international market oba osuubira okuba target zituukaawo olina kumala kuba Africana oba not really come on now right now kati nze kati wendi I don't need to first do a concert ofuna oluyimbe bweru I mean tubaddewo emyaka gyonna we've worked for the brand. Definitely charity begins at home. We know so kugumiza ewaka, which I think I've done over the years. So even before nga sina call Africana so definitely zimuna zifuna jezi. But abantu bano baagala nnyo okulaba wolina obba n'ebintu ebikubacking up ebyenjawulo ebikimaking it simpler for you. Tolina ku explaininga nnyo nga wako bagamba you believe by seeing omuga nti kwati wano you know nolaba kino omuntu ono yes kuba abantu abamu baagala justification eyo ky'omuyimbi gwe ngenda okukola netagenda tena kumenya ewakaali kiriya so abamu bamisinga step eyo ndoza kyali agezaako okugamba olina okusooka okugumiza ewaka no
kimu kiba ne time era nakyogerako ne press conference. Now over the years kyetwali tukola wano kati now we are going to go. Lwaki wetuka mu concert wetusinga okwetaaga abayimbi nabo twetaaga why not lwaki time eri nga temunajja mu time ya concert connection yamwe ne ba media personality bantono yakunoonya kauzi. I think I'm an exception of that. Oba wajja press conference yange wakiraba era saagala nkyeyogerera ekyo wakiwulira mu media bagamba apart from other artists Lydia agezaako okukola ki kolagana. I don't think wayondabiko nga I'm exchanging with any bloggers. I think many of them have attacked me as I believe in kolagana wamu. I try as much era nze ndowooza nze omu ku bayimbi abalina emikwano mu media mu batono. Maybe of course media muli bangi ate kati buli muntu wa media TikTok bwe yajja buli omuki unamawulire. You cannot know everyone. Naye benfunye omukisa okumitinga n'okukola nabo they will tell you. So I think artists and media need each other. Singa tukolagana wamu ffenna kiba kyakabi. Kiba kyakabi nnyo ate nammwe tubasaba mu spreading ku mawulire agali positive. Okitegeera, don't wait for Lydia Jazmine's nudes to blow her. Labanga feelings Africa nebere headline enene. Okitegeera. So I think obuzibu abayimbi bwe balina nammwe bwewo. Bakitwala so personal when you attack them. Of course you have to be attacked kubanga oli mu limelight. I know that. Naye weighing kano kabere wano kano kabere wana kali positive. More positivity. Nze ndowooza singa tukolagana bwetu kyo. Ate era ziri industry byebimu kubitulemeseza zaffe kyekimu okutuuka bali abantu bakolagana wamu ekigendo labisa industry yabo tibakiseeringa nnyo wabweru because ogenda kiteeka ku Google oli wana Google nga kyasooka olaba. Era looza ne nkwata singa Lydia Jazmine ajja kusooka kulaba nudes. Jazmine enkwatagana y'abayimbi olaba nayo is a problem. Kyova ngambye abayimbi bamanye nti twetaaga media. N'abayimbi okwetaaga abayimbi bannaabwe. Kwegamba unity kolagana wamu ffenna. Tukyakirakingamu naye nga nze ndowooza tugenda tukipolishinga bwe ndaba emabega. We are trying now. We are trying. If it gets better kijaba kyakabi. Tulatera okutuuka ku show yo couple of days okutuuka ku show yo. Abayimbi abakuyambyeko ba standings naye right now. We bali nabo bamanya abageza kupushingira po show oba bakikolekedde abasinga. No bambi ate bangi ne bembadde sisuubira. Waliwo akweza n'ogamba wow kati nga omukyala omukulu Irene Nambiri alina France. Ali Paris. So she called me, she texts me, we talk, and we yampereza kagundi ako nagamba wow. Okitegera ye muntu gwendwawo n'okulaba n'okujjadde mukwano gwange n'okuwuliza. She's a family woman. She's someone bwe nakula ndaba nga neegomba obuyimba bwe twamayimbinganga obuyimba bwe nti right now akolera nze drop, you know, and she's like I wish I was home senga nze nsooka nayo ku concert, you know. Yeah. So nze kati nze abo be embracing abazze ababaddewo. Sifayo nti gundi tabaddewo gundi tabaddewo abaddewo oyo gwe nkulembeza era nze I feel the love. I not complaining. You've seen banji besana kugane basindi, you know, and you're like wow. So I'm not complaining now. Definitely wababo bogamba na yugundi erabiddemu but it is okay okumanya mention because nze bwe nkoyera ekintu omuntu nkikola kuva ku mutima nkikola nkyagadde nengamba pia kamutereyo ka video ke kapeka nkolewo nti we pia bwatatekayo kange nga nkakoze si musango nze nakikola nkyagadde nkisiimye for my own reasons. Ate era nakyogedde ne luli Katonda all that matters tulina okole bagita divine blessing senga abantu bayiga okukola ebintu ebirungi nga basuubira divine blessing from God. Katonda yakuwa empeera. Nothing good goes unnoticed by God. Everything is not kasito okole ekirungi doesn't go unnoticed. Kati nze kinfaako bwe nkolera ekirungi n'otajjukira kirungi bw'ojjukira kirungi. Tukusanze wano mu rehearsals Africa Entertainment.
So far enteekateeka ziri ki eza show nga bwe twogera ku shino nga bwedeti etuuse? We are ready. That's what I can say, we are ready. Tubeera one every day, tukeera, tukola, tuvaawo from 8 to around midday oba ssaawa 7. So tugezezaako okukola ekintu ekirungi, and I hope my fans will see that kuba nze njagala kisinga era kyendiko, and I think I'm ready. So nze ninze kimu bantu bange kujja. Awo tulinze stage anagenda okutuwa stage events. Yes, kubanga y'omu ku bantu benzize enkola nabo in events. Ate muntu wange, and I admire his work. I know Uganda knows Fenon is class apart, so ekintu kyange njagala kibeere class apart. Manye ebyange njagala birungi birungi, so just come. African first match njagala nkolewo ekyenjawulo. Njagala ngende ku stage nga bukyali, don't come olowooze nti no sijja kusuusa ssaawa 3 nga siri ku stage. 2 ku 3 era mukeere, kuba bingi byenjagala tukole. Ate era bingi surprises nyingi, so mukeere oleme kusubwa kantu konna. Njagala kusimbye point eno nganze ng'omuntu waliwo kye bayita value of money. Twali ku Suna Bell najja ku stage ssaawa 5 ez'ekiro n'avaako ssaawa 2 ez'okumakya ng'omusana gwaka. Value of money abayimbi temutera kiwannyo muyimbire eyo. Ekyo bugenda kikola otya Jazmine okujja ku stage bwogambye ssaawa 2 twali wafiiki n'ajja ku stage ssaawa almost 5 n'ayimba essaawa nga 2-3 n'avaako ku stage. Mwe temunaaba wabudde kintu bayita value of money gwogenda kukikola otya this time? Nga bwe wabuuza nakikuzeemu ne nkugamba ekintu kya value of money. First of all, we wambuza lwaki ndudde. Reasons ndudde okukola concert ngikoze kati kuba njagala ofune value of money. Ojja olaba eshow ng'akasente ko ogambe walayo akasente kange kavuddeyo omwana akubishayi n'ennyimba ziwera zaakabi. Ntwala n'ennyimba nze zendese ne zinnuma because of time. Olina olondamu n'oleka endala. Ekyokubiri nkugambye ngenda kusajja ssaawa mmeka? 2:2. Kati abantu bakeere oluusi n'abantu bajja leeti. Abannayuganda kati olinda omuntu atuuka awere atakuswaze ng'ozze ku stage. Ate nga bajja naye bakeere wamu. Wasanga nti lugoga abantu bajjula ku ssaawa nga 3 mukimanyi kunnya. So omuyimbi aba alinda ate naddala VIP ebeera mu maaso. VIP obutebe buba empty. Bayina okukola ki kati mukeere bambi. Bwe mukeera nange kati lwaki mbasirinya ku stage. Kuba kyolina omanya omuyimbi aba yayambadde dda aba backstage ng'alinda kimu. So kati bannayuganda mukeere. Our plan is for me to go on stage 8:30 latest 9. Kubanga ate kati mumanyi n'ebya cases batulimitinga time mu ssaawa 6. So we are trying to we batwongeramuko good. Wetatwongeramuko we want to make sure nti temumisinze nti byonna bye tuplaninze tubikoze mu eyo period. So mukeere. Nga tunatya okukunga abantu waliwo bafaani babali eyo nga bakwagala nnyo. Nabboyi wange Brazil ejo yaŋŋambye Jazmine ne bwangamba bugambye nti ngenda kuyita egayaaza ng'akimanyi togenda kuyita egayaaza adduka emisinde bya n'abirika ne baba tadidde emmere obaka eri omuntu ng'oyo Brazil then ne price okuyingira omuntu abenga nakyakimanyi bulungi. Abantu bwe batyo bambi be bantu abatukiipinga nga tugenda oyinza otuuka ewantu n'obira ng'oweddemu amanyi naye n'ojjukira waliyo abantu ng'abo ate nze nina abafaani bwe batyo bangi naye ne bwawira ki kubanga bagezezaako okukola buli kimu naye wabeerayo omuntu nga ye ku Jazmine kwa tolina ky'omugamba. Mbaagala nnyo mbasiima nnyo kama bawe basinga okwaga kubanga kati siswana bamanya naye kyerina okukola kubasabira kubanga be batufuula kye tuli bambi mbasiima nnyo nnyo be bantu benjagala okusanyusa first match mukeere mbayimbire kuba tebanfunangako exclusively bulijjo mperekera bulijjo attend. Now this is me the first time, so bakeere mbawe value ya money yawe okitegeera. So n'ekirala akasente emitwalo 2 ordinary 50 VIP table of 8 people ejirako drink kuya Jazmine kigenda bakyanjawulo munjaga nkoleyo ne busnack obutono abagenda okugira ku table million 3. So book your table abantu 8 book your table please be there Hotel African. Okay Jazmine, as we're winding up
Bampita Fred Nkwani mu TV. One of producer wange Sylvian is asinga okwagala. It was yesterday nakoze story yo. Nangamba shoze sagala misinga ya Lydia Jazmine simanyi mulingeri yonna gye nandyagadde okubeera ko mwelezi obubaka. Producer Sylvia, she's washing out. Oh, that's so sweet. Thank you very much for the support. I appreciate that so much, and I promise you it's going to be beautiful. Please, please. Ngambira abantu bamuntu bonna bajje bajuze Africana tugenda chikoba mbe basimanyo ku mutima ano simanyi I become speechless when mpira abantu ngabo mukama abawe kye basinga okwagala.